b'Eziroobwe ndi ne Zaira ku bakyala b'Eziroobwe tubawadde omuceere abakyala b'Eziroobwe ogamba otya Ndi bulungi ogamba otya sebo oyagala kitibwa kya Mukama nze neeyagala butereevu Kakyumba TV Nsaivo mukuliko eyo ababadde ku Kyamuka TV kansuubita ddala bulungi nnyo nagamba eyo gifuna ate otulaba eyo giba 99 Softness One Chazam ate kibeere talatibu nnyo wano tuli proudly sponsored by Sky Spins Tours and Travel basangibwa awo kwa Luna Mall Entinda awo kijabeera stede nnyo ne Sula Motors batekamu akasente awo ndi ne Zaira tuli Luweero era nga bassebo ne bannyabo twagala kujjako omusajja Lutamaguzi kuba MP Zaira yesimbewo sibwe kiri no I'm not into politics zegaba bintu ogabidde bannakazadde beggwanga abakyala ne bagamba weesimbewo no bambi abakyala mpozi maaso eyo nga Mukama ayagadde but nze ng'omuntu siri muntu wa politics I'm not into politics ebizibu byeno birabye ate obisobola bakyala bafuna embuto nga abato nina omwana gwenda biwali muto nnyo abasajja babasuulawo tebalina buyambi enfuufu ogiraba enguudo obisobole kati kambeere eddoboozi lyabwe kuba sijja sobola kgenda kambeere eddoboozi lyabwe banaaya abakulembeze baffe mu buwombeefu obw'amaanyi abakyala b'Eziroobwe enguudo zaabwe si nnungi tubeegayiridde nga bwe twabalondawo ne mutusuubiza bambi mutuukirize abakyala bano mubayambe kambeere eddoboozi kuba sijja sobola yingira byabufuzi ogamba oti ndi bulungi ogamba kyose watutte ebbanga ki okulowooza ku kirowoozo kino n'ogamba kansalewo ŋŋende nyambe bannakazadde b'eggwanga abali eruweero I think she took a month mwezi gumu yes no nga nkirimu nkikola yes because mu mwezi ogwo gumu nakirowooleza mwe nakikwataganiza all places nina abantu bange ab'ebutambala nammwe naatera okujja nno temuli bulungi nnyo nina abantu bange ab'erira nina abantu bange ab'ebusoga bali bubi lwaki osazeewo b'eruweero nsoose bano ab'eruweero because by the SCN esoose though ezimu zibadde off media yes naye nga ziri off media so yeah mbadde nkola mu baana mu masomero then ne mbakyala but this time round nanonze abakyala b'Eziroobwe because mama wange azaalibwa Ziroobwe yes mama wange bamuzaala Ziroobwe yeah sirabye mu basajja lwaki ba single mothers oba lwaki bakyala nkiremerako I was raised by a single mother though my brother yatula mu position ya taata but I was raised by a single mother daddy ngaliwo asina daddy yafa kitalo nnyo nnyo ddala that's okay embeera eyo wakula mu mbeera ki ekwatako ku mutima n'ogamba nange kanzirukirira abantu sijja gamba nti mbi nnyo because my mom tried era yakolera ddala ng'omuzadde kyakola mama wange mulabye nga akolera ddala omuzadde kyalina okukola omwana we abeere bulungi yes so sijja mugamba nti mama watuyita mu mbeera embi no twali mu mbeera kale etasanyusa but yarwana ng'omukyala yes content gwokola ku TikTok mbadde sikusinkanangako gwe gusoose naye n'omutima gwo byawukana aba lwaki eri obeera nnyo gundi nnyo anti eri business TikTok business yes business mwenzija then nensobola okukolera abakyala nensobola okukolera abaana so tugambe nti nina personalities bbiri no I'm the same naye ng'eri ate gye nzija kyensobola nga kino kyolabye kyenkoze gye nkijja yes okay okyasoma yeah bitambula bitya bulungi obikwasaganya otya ngezaako ne TikTok buli kaseera oba mu challenge ngezaako ne bino obibalansinga otya ngezaako nga okiwulira n'omwami kukanzise kale naye anyways I will answer that as well ekisooka nga ogamba ekyebitabo kansoose ekyo ekyebitabo kino nkikola ekyebitabo nkikola ng'omuntu because I have to be at school as a student nkikolera ddala nga woowulira nkiwa obudde bwakyo then media nkikwasaganya nga team siri nzekka nina mami wange n'abasiblings bange basiblings Cyrus Sone, Nitas, Nashiba, Afro, like Banji, you understand? So they help me out, nabo ng'abantu. Naye omutwe mukulu, my mom.
Yes, because when bandi kusomero apostinga videos. Yes. Mama yenyini. Yeah, mama wange yenyini anzala. Bimunyumira byako byoko. Nnyo, ali so supportive. Omwami yetulamu video ddala wuyo. Kati nzira kukyombuza n'ekyomwami. Mu buvubuka buno baffe bwe tulimu kirungi nnyo okufuna omuntu nga akutegeera ate nga mayina ekyokola. So, I'm not advising baana kugenda mu bavubuka or anything, but I'm 19. Yes, I'm still young, but I'm grateful to God. I got someone who can understand me as a person. Nategeera n'ebiri mu kugenda maaso ate nga naye ali responsible ng'omuntu. Mami wabeera yapostinga ne video. Ng'ate n'omwami oluusi azibeeramu. Kitegeeza akimanyi nti olina omwami. Bwe yakimanya kyali kitya era mutambuza bitya ng'akimanyi nti oba sinnakategeera. First of all, I don't do bad things like nasty things. Ebisisiwaza omuzadde. I don't do that because like ebintu byonna byonna byenkola mbikola nga nkimanyi nti mama wange agenda biraba. So I represent my mom everywhere I go. So I don't do nasty things. I don't do stupid things. I don't come out and do ebintu ebisisiwaza omuntu. Wenjagalira comment yo ku bazadde ng'omwana akyasoma tamukkiriza nakuwulira kigambo boyfriend era ne bw'akiwulira ayinza n'obutaddamu muweerera naye wo bwabeera akusapootinga ng'ate okyasoma. Kasooka nkitereeza ngenda kuddamu ne kasooka nkitereeza sigamba abakyala bano be mulabe bennenkana nabo abali embuto but ekintu kino kireese disadvantages. Sigezaako okuwabula abazadde babulya ngeri gye balina kukuza abaana but I'm here I am because mama wange yansomesa and like sigamba nti nkulese nsekube but ansomesa nti Desire ofunye omuvubuka nti ye mama. How old are you? I'm 19. So mu 19 years yo waliyo sirimu waliyo okufuna olubuto lwotetegekedde waliyo n'okubeera nti si buli omuvubuka yena yenna olumulaba kiringa nga ovacado mulaba kungulu mulungi munda nga mubi okitegeera. First understand the guy, study the guy, okay? Ensonga lwaki sinavayo bagamba banange I'm pregnant. Oh, no, because we are still young, me and him, okay? Ate tucha grooming our future and I'm grateful nti naye he's supportive. Okitegeera. So chengeza tasoma. So Poli kale Tereza kamera ekiddako wano kikulu omwana waffe bayinza oba takyagala naye ngenda kibuuza advice zowa bawala banna abali mu ssomero ng'atya okufuna boyfriend oba nga boyfriend we waali naye ng'atya n'omulaga mu bazadde be oba abantu abamwetolodde okukimanya ng'akyasoma woba nga okirekeddeewo nze ba engeri mama wange gyali best friend wange. She's my best friend. So me and her to be very open. Like twava ntiti mama naye ate best friend ate nga muganda wange. You understand? So ye muntu gwenzire nga mama omuntu ono yankoze kino nekino. Okitegeera. Nagamba wafuna boyfriend mama nafunye yakaleze. No, sabireeta bwentyo. Of course they were scared. Okitegeera. By the way, kucha boyfriend I never told my mom. I told my brother because my brother is my dad. Yeah. We were live with my mom. My mom knew about it. So kati abali eyonga basoma nenga ba boyfriend ono omukwato tena notafuna lubuto lwotegekedde notafuna bukaba ate ne kitakujjako kukusoma kwa boyfriend tusumbuwa tumenya emitima tugira kati bwe tukumenya omutima oli mwana muto oyinza okuvaako byokusoma omuwala nga gwe ayina kukwata atya boyfriend nasobola otambuza obulamu ng'akyasoma n'atafuna mbuto n'asigala musomero. Kyamaanyi era kyensobola okukulembeza ku muwala oyo nti yes mulina but my minds are always on my books. Yes, mwali mulaba nti oh geez, I have him. You understand because ebyo bibaawo ekitegeera but ebitabo wogoba ogudde and that's a shame. So I always concentrate on my books more. Natendesha nafu omuwala kyenyinza n'okumugamba get someone who understands you, who knows you well. Okay? Bamugamba leero siri steady. Ate steady kuki? Anti siri mu mood lenjagala beera kusoma. Mood ki? Yazo biranga yagala time. Ate gwe waliyo lecture ezigenda maaso. Anyways, wamma muwulize va kuono. Yagala kunjokyesa. Anyways, ekikulu kiri bwe kiti. You got a boyfriend? You don't like you have books as well.
concentrate on books. Make sure your guy understands you very well. Concentrate on books. Read your books. The guy is always there. You're patient. Kale gendo sale keki. Ate tufune wano gwe twogeramu. Ekibira bakitaba kya? Jeshabed. Jeshabed Foundation Uganda Limited. Okay. Kanfune wano soko gendo sale keki wali eri. Malofu nayo waneno. Mfunira yawo muwala omu. Amanya yenza tushawa Zaira. Nzine ekiwato nkiraba. Yenza tushawa Zaira. Lwaki muvuma nnyo abaana abali opposite ne Zaira? Neda ffe tulina gwe tuvuma naye bwennyini bye batuvuma ffe tulina budde bwabwe tukola byaffe na bitunyumira. Yes. Kino kye tuliko obudde buno wasonze ssente yeah. Nawaddeyo ssente ky'oba omanya nawaddeyo ssente cause I love that girl so much. So much. I even don't know. Naye I love that girl so much. Kiki ekyenjawulo abantu kye batamanyi kyalina? Yeah. Kye batamanyi bo ng'abantu bo. Oba nina kugamba ki? Simanyi na kyakugamba. Ne just know. Oyo omwana ali friendly to everyone. Bwakusanga oba oli mugaga oba oli mwavu. She smiles. Tateekawo mbeera. Akutwalira mu mbeera gy'olimu. Abamulwanyisa ku TikTok obagamba ki? Abaki? Abamulwanyisa ku TikTok. Yeah. Bo boogere. Bamulwanyise tetulina buzibu. Tuli bagumu. Buli kimu tujja kikola nga kisobodde. Tujja bambala abamwambala. Tujja bambala ate tugenda kufa nabo nga bwe nkyogedde. Naye omuyimbi mwamuyisa bubi lwaki mwamuvuma? Tetulina gwe twavuma. Omuyimbi w'eggwanga. Tetulina gwe twavuma. Ni wa mami temwamuvuma? Tetumuvumangako. Yes. Mwamuvuma? Twamuvuma ki? Ebyo bigambo by'abantu ffe tetumugamba tamanyi na kuyimba. No, my friend. No. Amanyi okuyimba? Nze bye sibimanyi. Mugambe nti amanyi. Nze bye sibimanyi. I know only my mommy Zaira baby. Mami Zaira baby kyekyo kyokka kye bakumanyiko. Bakwagala nnyo genda n'omutima ogwo. Mulinnya erya Yesu. Amiina sebo. Naye kanteekeko gago kati ab'ebitiibwa basisinkanye. Sisobola buteeyagala ffe ba Blue Family tulina okweyagala buli we tulaga. Blue Family yatandika ddi? Blue Family. Era mukola biki? Ffe tukola nga bino eno tukola donations tuyambako bamaama ndowooza nga bw'olabye we tukoze. Ku bamaama bokka bannakazadde nina abavubuka bange bali eyo nabo beetaaga buyambi. Mubayamba. Abavubuka kisinziira mu ngeri ki? Naye tusinga kuyamba bamaama nanti nawe olaba embeera y'abamaama. Bamaama be batufuula kye tuli. Lwaki Blue Family? Blue Family kubanga erina ebirowoozo ebirungi. Kati besinga kutya mugamba leero katuyambe beeno leero luli katuyambe beeno. Nanti kati twasazeewo okutandikira kuno kuba kwe batuzaala then we tunaamala tugende nga tugenda ewalala. Amannya go gwani? Nze Mwaji. Okuva mu Blue Family. Ku akawunti yo okozesa mannya ki? Kozesa Win. Yeah. Okay. Osoma tosoma? Nsoma? Bigambo ki by'ogamba abavubuka abaliyo ng'akyasoma naye ng'oluusi ssente ze yazimalira mu kunywa mwenge mu babaala ng'ate asobola oyamba abantu nga bakubiza ekintu kimu babeere nga beemanyi babeere nga tebeeyagaliza bokka osobola okuyamba omuntu gw'olaba ali mu mbeera embi naye nasobola obbeerako neyeeyagala. So abakyala b'osanze n'embeera ogirabye otya ggwe bw'otunudde? Abakyala balabika bulungi ate basiimye ate bano abakyala beno balina empisa basiima. Omanyi bw'oba omuntu asiimaye owulira essanyu ku mutima ye. Abavubuka ababazaalamu ne babasuulawo bagamba bigambo ki? Abavubuka simanyi kyenyinza okubagamba naye Allah y'amanyi byonna. Nze mbakwasa Allah kubanga tebamanyi kye bakola bulabe kye bulimu. Lwaki muzaala mu bakyala ne mbasuulawo? Si ffenna abavubuka ndowooza batanneesobola n'azaala mu mukazi n'amuddukawo nga talina buyambi bamulabiriza. Amannya social media nze Robert Wizi agange nze Kayima Robert. Embeera eri eno ogirabye otya? Embeera eno si mbi nnyo okutwaliza wamu okusinziira ku bitundu ebirala bwe tujja tutambula si mbi nnyo. Sofa bubaka ki bw'oyinza okugamba Zaira obudde buno? Obubaka bwe nnyinza omumuwa tayongere mu maaso n'omutima omulungi ogwo gw'alaga abantu.
bigendererwa ki ebya Blue Family? Is it kuyamba buyambi kikomaawo oba mulina ebigendererwa ebinene? Ebigendererwa bye okwagala okyusa gavumenti. Ekyo kiriwo naye ebigendererwa ebiriwo okuyamba abantu batalina bulungi busobozi. Obeeko naffe tetubafunira tugabaneko kye tuyina kigabaneko nabo. Abavubuka ennaku zino ebiragalalagala enjaga bo mugenda kukola batya okulaba nti nno kuba ebyo bibateeka ku mutwe bebanywa bibagenda ku mutwe ne balekawo obuvunaanyizibwa abakyala ne babonaabona. Ekyo sina ngeri ya kukinnyonnyola nnyo naye kyemmanyi ndowooza buba ekizibu kiba ku muntu nga ye okuba nga ye talina ye nga ye buvunaanyizibwa. Abakyala abalekeddwawo abaami baabwe oyinza bbawa bigambo ki? Ndowooza era bakazi bagumu bakole nga bo okuba nange nze nyina kuziwa single mother naye nabeerawo n'enkula. Okay, tweyanzeege ate kanfune mukyalo ono kyala kano nno nakeegombye eddaka kulashi kange basebo ne bannyabo nfunyeyo akakyala eno mu Blue Family era kakambuli amannya gaako bwe tetweddira gumu mujja kukiwulira amannya. Erinnya nze Nakanyike Lilian. Nakanyike Lilian. Beddira Online Family. Gwe CEO. Ha! Anaya aseo ne bannyabo ndi ne CEO agenda kumpa kasente. Weddira ki? Neddira Mamba. Basebo ne bannyabo nfunye kubanze neddira nti. Kakati ekirowoozo wakijja wano ogamba katutandikewo ekintu ki? Ekirowoozo kino mami waffe Desire yakireeta. Tumuyita mami kubanga tuli mu myaka gyaggyemu naye ate asingako abantu abakulu ebirowoozo kale ekimuyisa mami. Like inspire abantu abala yes. Anti era okumuyita mami ky'oba nkunyonnyodde nti ebirowoozo bye tuli myaka gye gimu ebirowoozo ebyanjawulo ku bantu ate nosanga ng'asinga n'abakulu ebirowoozo. Ebirowoozo ebirungi. Yes. That's why I'm the CEO. Mukitandika bigendererwa ki kuyamba buyambi bantu bano oba mulina ebigendererwa ebirala? Ebigendererwa biyinza oba biwerako okuyambako abakyala okuzaamu basingle mothers amaanyi kuba basingle mothers bangi bakivuddeko nasanga omwana yalwakuba kitawe yamuleka naye n'amuleka n'akula bwatowaato n'abonyaabonye eggwanga naye tuzze okubayambako n'okubagumya emitima tebali bokka naffe twakuziba nawe oli single mother. Twakuziba ba single mothers. Naye abantu bagambe. Abantu. Kati mbagambe. Lwaki akyagala okukimanya? Manye nti nno oli mu kintu kyennyini. Example bagiweera. Single mother. And the Sunday agadde kuba single mother but nga omanye entegeka ya Mukama. Obala kirala naye akubalira. Obuzibu kiva ku bakyala mu abato okugenda mu fumbo ng'olina ebigendererwa binene bw'otabiraba mbu mwabekyangira ku basajja. Nedda bangi betusanze nga bagenze mu bufumbo nga baana bato naye ne babeerayo n'akaddiwa nga tabaddeko single mother bati bangi ate n'abalala gye bali myaka gyaffe bagabadde ba single mother ku myaka emito naye kyenyinza obbagamba babeere bagumu. Osoma? Eno uniform eyambalwa buli omu natudde senior 6. Oyagala soma ki ku campus? Ngenda ku journalism and mass communication. Erimu gyaffe nga nnaku gino nga bagiyisaamu eggaali. Ebyo tebintiisa azirongazi kyenjagala kyendi. Mawuli. Negomba bangi newe tebagenda kuggwayo bangi. Boolaba obudde bulogamba ono ankolera bulungi mu media. Florence Nampijja Dana nabata bangi. Mbanja abankolera ne bannyabo gambe sabba malayi sisi nange ndi CEO Kachumbali TV ngenda kuwa omulimu womalira okusoma tujja batugenze ku DSTV ne ku Fitu Air tuve ku YouTube myaka 3 ofunye omulimu Kachumbali TV osoma omulimu okulina by the way njabera happy oba bangi basome ne bafuna ne masters batudde bazunga ne papula byabo nja kubeera happy nga ngufunye. Okay abasabo ne bakirala ndikube Lwaki okuba njagala kwebaza nebaza abaana ba Blue Family abaana abo batuyiriddewo emibiri abaana babaddewo tebalekereddeko zaidi muli mu byalaavu muki lwaki era byalaavu by'obuuza anti CEI n'omusajja we ate bali bonna abaana
Bulu family mbebaza bambi mwebale butatulekerera mwebale tubeererawo mwebale butalekerera mama waffe ndo tufuna ebitunyigaye nolabako entalo ku media naye kakyala katono bambi naye tekalemererwa gundi yali akasi mwalwana entalo wetuli abana Bulu azirongazi kasa okimanyi mwamukuba nakkirira kasa tukutegeera nti oli mwana Bulu family omutuufu atali ono tukuwa mwakuba nnyo nammwe omuyimbi w'eggwanga naagwa naffe baali batwokya ewali Zaira tetuvaawo mwini wa mami mwamukuba nnyo nammwe ebyo biveeko lwaki mwamukuba kati erinnya obadde oyogera lyaki kale omuyimbi w'eggwanga lwaki mwamukuba yes muyimbi sinagana kya buyimbi bwe nze ewali Zaira baby Lion family tetuvaawo nemutuka togamba nti music takyawulikika mbu yagwa ebyo sibimanyi ebyo bireke nze ndi wano ku Lion family nebaza abaana ba Lion family nebaza nnyo Zaira baby bambi okubeera strong omwana oyo ayita bintu bingi ate nga muto nolaba abamulwanyisa abantu bakulu bazadde balwanyisa omwana mwini wa mami si muzadde twale ani amukugambye basaba ne bajja basiibule bulungi nnyo mbasiibula ogambe nkwadde omulimu Kachumbali TV ate bino ebintu bireke wamma mwebale nnyo kwagala Zaira baby mwebale kumwagala tusuubira okuyimirira nammwe kasana mwe munayimirira naye nsiri